Yes, mugamba mutya mwenna munzikirize mbabuuzeeko olunaku olwaleero. Leero waliwo ka video kenjagala tushyalingeko ffenna ak'omukulu principal yabadde buyikwe teyabadde buyikwe naye yabadde ayogerako n'abantu abavudde buyikwe ku kitebe ekya Nopu wali eri Kavule Makerere. Naye omuntu yenna bw'akubuuza describe who is Bobi Wine to me in 3 categories. Uyinza mu wansonga ki? To me, number 1, Bobi Wine aina history. Gwazimbye ffenna nga tulaba nga tumulabako n'amaaso gaffe. Ekitali ku bakulembeze bonna badde bavuganya mwami Museveni. Okusookera ddala mwami Museveni ebyafaayo bye tubisomako busomi. Abasinga ffenna abawagira abantu bonna abawagira Bobi Wine abasinga bavubuka. Kitegeeza ebyafaayo bye bazze babiraba bicreatingiddwawo ng'abantu bano balaba. Generally abantu baagala nnyo okuwagira omuntu gwe bamanyi nga bamulabako n'amaaso gaabwe bakuze babirabako ebintu bino Bobi Wine ng'abikola. History amuzimbye abantu balaba. Ekyokubiri, Bobi Wine abantu bamulabanga ttaala. Omanyi kando oba star emulisa ebiseera by'omu maaso bamulabanga omumuli. Yensonga lwaki bamutaddeko amaaso n'okumuwa obudde obungi. Bamulabamu essuubi ly'amaanyi era nga ddene nnyo. Ekyokusatu kyandibadde nti Bobi Wine abantu bano abagamba ensonga entuufu eziriwo nga tababikkiridde alina kye bayita patriotism ey'amaanyi nno eri strong eyaddala nti ebintu byayogera yes ffenna tubiraba tuli naye asitula ku ddoboozi eddoboozi lina upper hand okutuusa ensonga ze ku buli munnayuganda yenna nti ensonga z'abagamba zeezo zennyini ezapeninga nti n'omwana omuto asobola okuba ng'akiraba. So kino kimuwa credit y'amaanyi okubeera nga abantu bamuwulirizaamu nga bw'ayogera bw'ati buli omu asobola okuba ng'amuwulira. Si kulwiseeyo njagala nkweka video kano obeere nga okanyumirwa naawe gwe kennyini weewulireko ku bigambo by'omukulu ono bye yabadde ayogera wali ng'ayogerako n'abantu abavudde ebuyikwe. Jeno wankubidde essimu mbadde mu nsiko. Omanyi buvuddeko bagenda ne batuzinda mu maka gaffe. Ate mu Buganda wali olugero olugamba kugoba nakulaga ekkubo. Bwe batuleetako ejjoogo ninga niba n'abantu basinga obubanda sinababanda. Ne mbayita kulitalaba ne tekyakomaawo ate kyanzikula obwongo nnyo ne kindagalindako. Bulijjo tugenda ne tukola emirimu gyaffe nga batulaba nga tusobola n'ogikola nga tebatulaba. Era nga bwe nze nga mbagamba nti mukole nnyo bwe balaba ne bwe batalaba. Kaakati ne bondaba nyambadde ng'omusirikale nange mbadde ndi mu buyeekera bwange obw'eddembe. Secretary General nankubira n'aŋŋamba waliwo bammemba baffe kyandibadde kirungi n'oyogerako nabo. N'eŋŋamba abakulembeze we muli musobola okwogera nabo. N'agamba bano bavudde buyikwe. N'eŋŋamba buyikwe si ene wa kimerwange yatutunda mpire. N'eŋŋamba omuwete kale nno nzize wano okusingira ddala kubanga muli beebuyikwe. Ab'enjeru bali wano mbalabi muli beebuyikwe. Kibadde kinkakatako nnyo okujja personally njogereko nammwe newankubadde zijja kuba ddakiika ntono nnyo era mbasabe munzikirize ine nkwatagana n'emirimu gye badde ntambuza. Njagadde beebaza olw'obutagwamu maanyi. Kisobokera ddala mwami Museveni engeri gy'asobodde okufuga bannayuganda is denying them leadership. Ng'atuuka nti kati wano ani aliwo Kyagulanyi gwe bawuliriramu Kyagulanyi oyagala ssente meka? Bw'ogaana ssente mumusibe oba mukoleko ebyo ebikolobero byonna bisobole omukkakkanya. Of course nze Museveni takyansobolera ddala. Naye abakulembeze baffe bangi nnyo bagenza anyenyanyenyako era bwamusanga ng'ekiti tekiri mu mulamwa olwo kijja kumenyeka. Si bannabyabufuzi bokka mulabye abakulembeze ab'ennono
mulabye abakulembeze ab'amadiini n'atuuka ekiseera nga takyasobola yadde okusinza Katonda wabula nga asinza Museveni. Muze mubalaba, si musiraamu, si mukatuliki, si mulokole, osanga n'omusumba nga ye abulira njiri ya sitaani ne lwakuba kikimusasuza kubanga asobola okukola ebikolobero byonna naye ne watabaawo amukuba ku mukono. Kakati bo batya Museveni okusinga batya Katonda, era beesiga emmundu n'amagye okusinga beesiga Katonda. N'osanga omusajja nga imaamu oba Sheikh Mulamba naye ng'ageraageranya emmotoka ya Museveni agigeraageranya ku jjana. Muze mbiraba. Naye ate bwaze mbanabyabufuzi baaba akyekoze kubanga mumala omulonda ne mwesiga, then ye najja n'agula oyo. Mwe mugwemu amaanyi, bangi bagenze bagwamu amaanyi. Bannange mu Northern Uganda Museveni yasinga okutulugunya abantu, baabokyeranga mu nnyumba, baabafumbiranga namubitamu, ne kubanga yagenda n'akompromise nga bakulembeze baayo be baabalonze paka ne kuba opposition bano Batimawo n'abalala n'abagula ne kinafuya abantu b'engulu. Si nti abantu b'engulu baagala nnyo Museveni, nedda, ne baagamba n'ababadde bagenda otukulembera okwenunula nabo tebaliiwo. Kati Museveni kyayagala okukola nammwe gye muli kyobala kizzaamu nnyo amaanyi okumanya nti muvudde buyikwe nga muli bangi bwe muti ne mugamba nedda tetugoberera. Omanyi Abagande abalina olugero lugamba nti enswera ensiru yegoberera omulambo paka Montana. So njagala obebaza olw'obutagwamu maanyi. Manyi bulungi nnyo nti muli bangi nnyo ate muyinamu n'abakulembeze mummwe, muyinamu abasajja abagezi mummwe. Nze nga mbalaba mbeera ndaba oyo omusajja oyo ng'ayogera oluzungu oyo omusajja obutegeera gye buli eyo. Muli bangi nnyo, so temusiruwazibwa abantu ababa batunze emyoyo gyabwe. No, oyo aba atuyambye n'okutuyamba okumumanya. Ekyo nga kivuddeko njagala kukoona ku nsonga esinga obukulu ey'okubajjukiza. Manyi tukyogeddeko emirundi mingi naye nkiddiŋŋana buli we nfunye omukisa okusinkana baganda bange naddala abakulembeze. Nammwe njagala okubasaba ensonga eyo mugiddiŋŋane entakera. Ne bw'oba okinnyonnyodde omuntu n'akinnyonnyoka enkeera ky'oba osooka okumunnyonnyola ng'omugenda okukola ebirala. Kyeki omulamwa gwaffe gwe guliwa? Kiki ekyatusinkanya? Lwaki tutangawo obulamu bwaffe? Lwaki tukola ebikolwa bino byonna byonna ebituteeka mu bulabe? Bawambye ono n'avaayo, ganaafa mubeere e Bulaaya ne mulaba ono baamusse, ono baamuwambye, kyokka oluva e Bulaaya ng'otaddeko bereti, ng'otaddeko ovulu. Kiki ekyo ekitudrivinga? Ekigendererwa kyaffe kyeki? Bassebo ne bannyabo, ekigendererwa kyaffe kununula ggwanga lyaffe lino kulijja mu busibe. Museveni yawamba ensi yaffe emyaka 38, kigenda kubeera lunaku lwa nkya. Okuva ku olwo twafuuka baddu mu nsi yaffe. Tolina na buyinza kuyita ewammwe we bakuziika, tolina buyinza kuyitawo wammwe kuba tuli shuwa nti tebagenda kusendawo. Tolina buyinza kubeera nakataka k'oguze. Ne bw'osomesa omwana otya toli shuwa nti anaafuna omulimu kuba ensi yafuuka ya family emu. So omulamwa gwe tuliko nga tetwebuzaabuziza gwa kujjako Museveni mu mbeera yonna. Naye tetusigenda komaawo kubanga bwe tugamba kujjako Museveni yajja kuvaako. Ne bwe tuzinga emikono ngaffe yakola dde ebikolobero ebimala eri Katonda. Possible emyaka gyalimu tuli shuwa mpozi nga tutemudde, naye ffenna abali wano tujja mulaba nga afudde. Mpozi nga tutemudde naye bwe tuba tugendedde ku pulaani ya Katonda, Museveni yamalayo dde emyaka gye gyalina okuba ku nsi. So okuvaako ajja kuvaako. Kyetwagala okumakinga sure tumuggyeko nga tukyalina chance, nga tukyalina omukisa okutereeza ensi yaffe. So step number 1 yekwejjako nakyemalira, naye tekikoma awo. Tulina okukyusa Uganda yaffe eno ensi engagga bweti. Bwe twali tugulawo kino ekitebe twabagamba bassebo ne bannyabo tensi yaffe engagga obusente obutene nnyo, ne bwe buba bukwatibwa bulungi busobola okukyusa ebintu bingi nnyo.
ku ssente Museveni n'abantu be ze babba mu nsi tebalina yadde we basobola okuyita ewaabwe nga ba NRM. Ekikulaga nti tebalina yadde ne pulaani. Byonna Amini ataasoma bye yali yalekawo Museveni abitunze, ebiri wano, ebiri e Bulaaya, ebiri ku lukalu lwa Afrika, mu Amerika ne mu mawanga amalala gonna. So tulina obuvunaanyizibwa nga ffe bannayuganda okutereeza ensi yaffe, abaana baffe n'abazzukulu ne bano abakyali abatototo bagyeyagaliremu. Ekyo tekigenda kwekola kyokka, ekyo kigenda kubeerawo nga waliwo obukulembeze obulumirirwa bannansi, naye okusingira ddala obukulembeze obugondera bannansi, nga tujja ne tubagamba basebo ne bannyabo bwe munaatuwa obuyinza tujja bukozesa bwe tuti. Sente zinasolozebwanga mu misolo kijja genda omutetemwa bwe guti mu masomero, omutemwa bwe guti mu byenkulaakulana, nguudo, malwaliro n'ebirala, omutemwa bwe guti. Eyo yenkola gye tulina okukolamu. Ekyo tetusobola kikola nti Kyagulanyi ne bano abali wano ffekka. Tusobola kikola ffenna nga twetaddemu omutima ogwagala ensi yaffe. Ffenna ne tulowooza ekintu kyekimu, ne tubeera ne mission, ne tugamba ffe nga generation tutambula tugenda wano. Museveni tumuwonye, naye Uganda egenda kubeera eyita mu myaka 5. Kuba abantu baffe babonyebonye nnyo, bayagala essuubi, ate ng'essuubi tulina odituukiriza. So tulina okubeera abakulembeze abensa, abakulembeze abeesigika. Ekyo tetugenda kitandika nga tufunye obuyinza, no, tulina kitandika kati. Empisa ze twagala okubeera nazo ng'abakulembeze tulina ozitandika kati. Enkola gye twagala okukola mu Uganda empya tulina ogitandika kati. Enneeyisa tulina ogitandika kati. Oba obwononefu bwe twagala okwolesa mu Uganda empya era nabo mujja bulabira kati. Abantu batwesize, tulina obuvunaanyizibwa okubinira faamu, okubawa ekifaananyi, si kifaananyi kyokka wabula okutuukiriza ebiruubirirwa ebyo. Kitegeeza nti ffe n'abakulembeze abana ababazeewo oluvannyuma lwaffe tugenda transforminga Uganda yaffe. Bannange kisoboka. Nze ndabye examples nnyingi nnyo ez'ensi ezaali tezirina ssuubi. Waliwo omusajja bamuyita Likwaniyo, yakyusa ensi gye bayita Singapore nefuka first world mu kabanga katono nnyo. Zino ensi terina byabugagga bya mutaka. Tutudde ku gold, tutudde ku uranium, tutudde ku mafuta, tutudde ku buli kyabugagga. Ate ekyenjawulo nti tulina abantu abasinga obuto mu nsi yonna. Bannayuganda bagezi, singa tuba tubakulembedde ne tubagamba baganda bange kino kye tugenda okukozesa obugagga ensi yaffe Katonda gye yabuwa, tugenda kukyusa Uganda eno nammwe mujja kwewuunya. Ekyo tujja kikola nga tugasa emitima gyaffe n'obwongo bwaffe ne tugamba kino kye twagala okukola, ne tubeera ne discipline. Tewali kintu kyonna kyogenda kukola basebo ne bannyabo nga tiweewaddeeyo. Discipline kitegeeza okusacrificinga oba okusaddaaka appetite yo. Kitegeeza okwerekereza. Discipline kitegeeza kwerekereza. Omuntu alina amaanyi naye n'atalwana, eyo discipline. Omuntu alina enjala naye n'atagwa mu mmere, eyo discipline. Omuntu alina obusungu naye n'atayomba, eyo discipline. Omuntu alina kyayagala naye n'agamba ku lw'obulungi bwa ffenna kankyerekereze ku lw'obulungi lw'ekigenderwa, eyo discipline. So tulina okweteeka mu discipline. Ebirala mwe mulimbuulira Katonda gy'alituusa. Basebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Nsanyuse nnyo okufuna omukisa ogwogera nammwe. Nsembayo ngamba kunga mwenna nti omuntu yenna ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye biyamba struggle yaffe okugenda mu maaso n'okunafuya Museveni okumaliza nga tumuwunzise oyo munnaffe. Naye omuntu yenna ne bw'aba ayambadde nga nze ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye biyamba nakyemala okusigala ng'atunyigiriza, ne bw'abanga MP nga yajjira ku ambuleera naye ng'akola ebyo, oyo mulabe wammwe, buli bwe mulaba mugobaganye. Teetaaga kubabuulira kyakukolera abo abantu abatunda emyoyo gyammwe, abo abantu abayimiridde ku peyini, ku bulamu bw'abaana babuzibwawo tetumanyi gye bali. Bangi bali kitalya, bangi tebalina maaso, tebalina mannyo, bali tebeesimbyewo, wabula nga bayimiridde emabega waabo abaabasuubiza nti tugenda kuyimirira ku birubirwa byammwe. Omuntu bw'atyo bano bakinagimerwanga n'abalala, sigenda kuyimirira wano babulira kyabakolera. Mukimanyi temukimanyi?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.